nze njagala nnyo history kankubulire kuva 19 mu mwezi ogwokusatu March 1900 agreement yaffe y'Obuganda bwe bagisanyira okutuuka 62 eyo emyaka gye twayitamu nga Uganda yatushapinga nnyo naye tuteeka ku different sides noli ne bwaba nga takitegedde naye oli ku side eri oli andeko kankubulire mwavaamu abantu ab'ebika bina in those 60 years 60 or 70 ekika ekyasooka kyali ky'abasirikale abasirikale abazungu baali babanoonya mu societies ebayita asifela societies ezitalina bakabaka ne bagenda eggulu ne bagenda kyoli ne bagenda banti banno tebagenda kutulwanyisa ng'abazungu ne bafuna kabaka ne bamuggyako amagye agage ne bafuna omugabe wankole ne bafuna bunyoro ne bagirwanyisa ne banti bano asifela society so groups zirinya group esooka y'abasirikale kyekifa ng'olaba kyaleeta Idi Amin amaanyi amangi agatandika mu 6 tumanyi kyegakola wano sijja kubiddamu group ey'okubiri bwenga toli mwana wani toli mwana wa chief mwana wa Sabaddu mwana wa Mwawule bawita Mwawule mu Luganda if you are not in those categories tugenda mu ssomero essomero lya mwana wa prince mwana wani so a small elite abo be batu wa civil service gye mulaba group ey'okusatu be ye kamasi owekitiibwa musaazi yafa yagezaako aleete Abafrika bana Uganda mu kamasi nga kamasi eri abayindi abazungu bali bagiyita transient group because Asians are not from Uganda ako ka group ke katwa ka business scholar bakatandika mu 6 kalinga enclave economy group esembayo nze gyenvaamu n'abangi bonna mu Uganda 96% be peasants ewaffe tubayita bakalyankwa toyina kyomanyi so UPE USE byonna ebikolewa kati mu myaka 3 tulaba abaana bavuddeyo politics nyingi so lwaki nkuwadde ka history it is exactly kulaba nti tekuliko a unifying collective interest groups ezo zonna collective interest ng'ogenda gifuna oyitira mu ddiini oyitira mu mawanga so kyoba olaba nti bwe kubaako akalulu bwe kubaako any elections abantu baddukira mu mawanga baddukira kubanga economy yaffe kyali ntono tetunafuna middle class which removes ebyo byonna bye naayogeddeko kyoba olaba altercation zibeera nyingi ate akalulu anaafuga olwaleero bwazimba oluguudo luba lwaffena so bali bakikola myaka 6 ffe tufuze emyaka 6 nga bagenzi kiki kitulemu okujjawo old habits die hard twetagayo nkaagamira njagala otegeere kubanga eyo myaka eyo 6 baavaawo physically naye gye bali indirectly naye ate tuli kwali moota naye kankubulire olaba bw'osanga ekintu nga kikoze bw'okozesa amagye n'amaanyi nga Idi Amin n'Obote mu 6 kitegeeza nakati olwaleero olaba amaanyi gavaawa mu magye acontrollinga magye ate acontrollinga politics so nje kyoba olaba nti okukyusa eggwanga lyaffe tuteekewa okuincreasinga incomes z'abantu baffe ne bava mu class eri eya wansi ne bamanya nti contest mu kalulu ebeera contest mu kalulu si oludda lwoliko lubeere lwa ideas si lwa mawanga now ekyo tugenda kikola tutya oli muwabuzi wa president ku nsonga za nkizo president takola kyoyogerako Karl Marx kye yayita proletarian revolution no nze ndowooza okuzimba middle class si kya president yekka kubanga taata wange yafa 1999 yandekera zino ente eŋŋanda 3 nendaba tezimpa mata nenzitunda nenzikyusa kati amata nga paakinga omwana owange tajja kutegeera eyo emyaka 6 banga takyalina kyagirowooza kubanga alina akatale so nze ndowooza ndi muwabuzi wa president ne president abantu abafuna abajja muffe abajja Buganda eteeso tororo ne bajja ne cultural constraints zaabwe to govern effectively otegeera okutegeera cultural constraints z'abantu n'olyoka n'ozikozesa nga raw material okuzimba ekipya mpola mpola gye twabadde mu 7 mu 6
si bwe kiriwo ekitolwa leero. So tuyinza tutya kubanga emu ku pet subjects z'ennaku zino kutumbula mutindo gwa bintu bye tutwala ebweru n'obungi bwabyo, kyekimu ku kiyinza okutuyamba okwongera okuzimba middle class. Kyengezaako okukola nze ng'omuntu kati kwe kulaba nti ng'omuntu so singa ofiisi yo no ofiisi taking a picture y'omuntu. Ofiisi zino baministers n'abalala bazituulamu emyaka negwako naye nga tolaba change. Ntuuse awo nendaba omulimu ogukolebwa. I was last year in 2016 nebaza nnyo Katikkiro ekikolebwa kiba ku karakita y'omuntu. So nze kyetulwanako okukola nti kati kwe kulaba private sector egezaako nnyo okuexportinga amagi, ennyama, amata, emwanyi n'ebirala, ne tukolagana ne public sector kubanga ne bw'oba nga oyagala otunda ebyamaguzi Italy weetaaga certificate ewa crop inspector. Oyo crop inspector bw'oba nga tumuyambye n'olaba nti alina emmoroka, n'olaba nti alaba ku phytosanitary standards abazungu, simanyi phytosanitary standards kiyita tutya mu Luganda, food safety standards. Tulina obutale bungi, omutindo gw'emmere, tulina obutale bugule, they are open, naye tetulina kyetutwalayo ekingi kubanga food safety standards zaffe zikyali wansi. So tulwana nnyo nze eno office eyange tulabe nti bweyogedde ekyo nonzijukiza myaka mingi giwerako emabega eyo nali mu America, wali ambassador omu wa Uganda gwesijja kwogera manyi naga nti yanoonya akatale k'ennaanansi za Uganda bagenda okuzituusa eri nga zirimu ebiwuka. Balimuga nti toddamu nakutunyumiza nnaanansi z'e Uganda nga yali alwanyi. So kati size ey'ennaanansi, quality ey'ennaanansi, chemicals z'okozesa ku nnaanansi eyo, bw'ogipaakinga loole y'ogiteekamu, oli atwala mbuzi mu loole n'ateekamu n'ennaanansi ku makya. Ebyo byonna byolaba nti obutale kwe buli naye tetugusobola. Office eyaffe erwana nnyo okulaba nti tuleseko kye tuyita genuine conversation between public officials ne private sector n'ebitongole ebikwatibwako ebya tugambe nti kati ennyama yaffe bwe tuba tutunda ennyama yaffe yeeruzi, bw'ogenda wano erufula tosobola kugula nnyama n'ogitwala ebweru, olaba situation nga bweru. Naye tulwanayo tulabe nti bwe kubaako quarantine enakasongola wooteeka ekisubi ky'ente n'ogikuba eddagala eritegerekeka e Bulaaya ng'erimanyi nagwo olimanyi, n'ofuna standard WTO gye yeetaaga, ennyama eyo osobola gitunda UAE, ennyama eyo osobola gitunda ne Congo naye tebakukkiriza, tekigamba nti Congo kuba kumpi oba w'ennyama ey'erufula because bakozesa standards ez'e France. So standards zaffe oba omutindo oguteeka waggulu. Kyendwana nnyo tulabe nti n'oli ow'e Masaka alima nanansi ategedde food safety standards kitegeeza ki. Tuyambe public officials baffe kubanga nabo bali nga abakoowu kati balaba nti emyaka 2 eyise twogera ku kino tutakikola. Kati ngamba nze plan yange kwe kulaba nti public ne private sector byogera obulungi okulaba nti ebbeeyi y'ebintu ebweru tubituusaayo nga biri bulungi ne standard yabyo. Ekyo genda kukikola kiri structure tekuliko banange kitakoleka. Njagala kumanya siwakanya nti kisoboka, naye njagala kumanya ku lw'abatuwuliza n'abatuwuliza bagala kumanya kigenda kukolebwa kiti. Osooka ne conversation wampulira njogedde simanyi ekiteeka mu Luganda genuine conversation ogeraganya. Kati bw'oba oyina amajigo nga fertilizers z'oteeka mu nnimiro nga nfu nga tekubaako inspector agenda okukulaga kyokola, tosobola kujjayo amajaago n'osanga nti akatale kaago kali malungi. Nze nga private sector manyi kyakukola, naye certificates nzijja mu government. So can I say genuine conversation specifically kwe kugamba nti oteeka sente mu parish development model, abantu n'obagamba mulime babiyita ebibala mu Luganda, ebyo ebibala biteekebwa nga bina standard eyo eva Netherlands, eva Germany, eva Congo, ne tukolesa specific standards z'ogenda okulima ebintu ebyo. Secondly, makati ne tufuna storage facilities, ne tujjamu middlemen aboonoona ebirime byaffe. Obajjamu otya funa conversation nabo kubanga nabo balina emirimu. Owa loole alina omulimu naye loole etwala nti si yakutwala bibala kibeera kirala. N'okola gye bayita aggregation y'ebintu ebyo
nononya akatale ate n'ofuneyo process okuva ku faamu okutuuka mu katale digitization wakiyita ki mu Luganda so kati nze bwe mbeera e Mexico nga noonya kasooli katugambe ngenda ku gundi yange nendaba kompyuta neŋŋamba nti Uganda standard nnungi nsobola kujjayo kasooli nemukolamu emmere y'enkoko oba y'ente nemutunda nze kikyengeza conversation eno gyoyise emboozi eyinza kuvaamu ddi ebirabikako ku nsonga ezenkulu olina emyaka emeka ssebo emyaka giwera olina byewali okola olina emyaka 3 tutandise March 16th tulina emyaka 7 omanyi mu Uganda emboozi emizigo okumala ebbanga era bwogyogeddeko okuva ku independence no emboozi ya Rwabwogo ndala kubanga tekulika ne president yasanga nga nkola ebyange nangamba nyamba kubanga nze sikkiriza mu bintu ebino ebitakola singa kino sigenda kikulembera obulungi sandi kibaddemu so tutandise kati oteekebwa okufuna civil servants ne private sector ne bakanyiza ku kintu kimu kyebayita standard ne bakanyiza ku target kati bwe nkubuuza target yaffe ey'amata oba ey'ennyama oba ey'omwanyi eriwa tuproducinga mwanyi abayitali ne batwala naye bw'ogamba nti tujja kufuna $1.5 billion by 2027 abo owadde UCE target omulimi oba omuwadde target bwe kubaako akawuka ne kajja ne koonoona emwanyi kati mba mmanyi kyakukola akawuka ako organized in an organized manner so twakatandika tutandika kuliko n'amateeka Uganda teina n'amateeka gali agatambulirwako okutunda mmere ebweru amateeka ge tulina ga 63 64 every day in Europe bachanging amateeka agaffe gakyali mu 7 so you have to do this work tulina n'agabafuzi b'amatwale nze bino mbikola nga sina publicity njagala nsooke mbikole quietly olaba MPs beweetaaga kuteeka ery'emmere n'oyogera nabo n'olaba akulira division eya crop inspection n'oyogera naye akulira ey'ennyama abakkiriza eddagala effu okuyingira mu Uganda ebyo byonna munnange ne tulaba nti kyetugenda okukola target emu ababikola tukanyiza nti ne bwemba ndi head of department bwemba sikoze ekintu kino okujja kubaako supervisor muyita ki mu Luganda nampala naye waffe tumuyita nyampala kujja kubaako nampala anaagamba twakiriziganya ku target eno kiki ekyabaako twatwala targets zino n'omulimu guno ewa mukulu president naye naagu approving so ekyandeese kwe kusaba abantu bafune essuubi ate batuwe support tumanyi nti bwe tutuuka mu kintu ky'amaggi n'owulira nti tufunye akatale e Congo twetaaga kutwala emitwalo 5 trays z'amaggi ebbeeyi y'amaggi e Congo ziri $5 etray ziwa president ku nsonga ez'enkizo Odrek Rwabwogo tuli wano nawali ku nsonga enkulu mu ggwanga wetugendedde mu kuwumula ng'oga nti omu ku kaweefube kuzzaamu bantu weetaaga speed nnyo so mpulidde speed yo tuwulidde emboozi ebundi ebbanga liise naye ebintu byo binaakola ddi results za ddi kituufu kubanga enteekateeka nnyingi ezimazeemu abantu essuubi era nga naawe okimanyi parish models bajoogeredde ebirungi bingi etongozeddwa n'okutongozebwa era ogikoonyeeko naye ate waliwo obweraliikirivu ku nkola yaayo ensimbi ne zisindikibwa ku akawunta naye nga n'abayina okuteekesa mu nkola ku miruka tebannabaawo bw'otunuulira emiwendo gy'abantu ebitundu tebyenkanankana emiruka naddala wano mu kitundu ekya Buganda osanga omuluka nga mu kitundu ekirala district number kakati ebyo bye byongera okuleetera abantu okwennyika emitimu oyinza kubazaamu otya so nze kankubulire muzungu alina kintu kyayita okukola ebyo ebintu ebiri mukwano gwange yafa Sebagala biko yambulira nti Kampala teyeetaaga kintu kinene yeetaaga kachayi ng'ategeeza public relations mbuzze kati ebintu byonna bimwasamwasa naye munda biri holo kyolaba nze nayogedde ku kya honest conversation ne system yaffe kiri nti mwogedde bingi programs ne loans nyingi eziri bweru naye ddala temulina planning ennungi oba otandise program otandika ne research
nolaba nti kino kigenda okukolwa. Nze ndowooza president ku kya parish development model alwana nnyo alabe 39% abo abakyakola olubuto lwokka, abatalina capital, abatalina ntandikwa yonna, bafune obusente ku parish balabe kye bakola. Program eno si ya mwaka guno. Nezikokoli obusente wabutegedde? Nabutegedde because you see next month, next financial year. In fact ezimu ziyinza n'okuddayo nga tezikozesebwa. Financial year nenaatera okuggwamu. I don't want to have a bad attitude about it. Kyemanyi kiri nti bw'oba otandise ekintu kisinga okubeera ku kirowoozo kyokka. Kati otute first financial year billion 10 ejja kubanga bagiyita guinea pig mu Luganda. Nze nkutegeera ky'oyogera Buvuuma tuyinako mubiyita ebirwa islands, ebizinga 82. It has about 7 parishes. Osanga nga mulimu abantu 2,000 awalala kuliko 5. So kitegeeza nti bw'oba obawadde ensimbi ze zimu obanga olina kyotakoze research ennungi. Naye Buvuuma eyinza okuba different from Kabale oba Arua. Tujja kufuna lessons ennungi by applying this first leg sente zagenze eyo. Nenze muteekeza wa program kyendwanako kiri nti ekikolebwa kyonna eyo ku parish, olima emiyembe, mata, kyonna kye tusobola kutwala mu katale ebweru katusooke tukicleaning. Sooka olime kubanga you cannot sell what you don't have. Tuteekebwa ku increasing production on a parish level, nekiba nti akatale ebweru tulina kye tutwala naye nga tukitwala kiri clean. Kubanga kati tekyakiri si kyakuproducinga kati tulina abanoonya akatale, tulina private sector naye eyingide eyagala kye bayita aggregation y'ebyo bye balimye oba mbuzi ze balunze, tulabe nti akatale ke kabeera incentive y'obwo obusente obugenze ku parish. Saze wano kwogera ku parish development model naye nze kyekyemanyi. Tugiresenga kyakulabirako kuzimu ku nteekateeka ezimala mu bannayuganda essuubi. Ku bakozi ba gavumenti waliyo okugyayo ekibooko abamala gakola emirimu mu ngeri ya gadibengalye okugikola obulungi. Okwe kumu kusoomozebwa kwaffe mu bino byonna abalimye okubonaabona na biki bibamazeemu essuubi. Kakati mu conversation yo ng'egenda maaso sigirinako mutawaana nganza omukugu mu public relations, naye waliwo ebirala ebigiriikiriza nabyo bitunuulira bw'oba tugeze owabula omukulembeze w'eggwanga. Oyogera ku South Korea ate njitegeera obulungi. Abantu b'oyogerako culture yabwe eri different from ours. South Koreans, Japanese n'abalala bw'obba ssente z'eggwanga ne bakukwata weekuba empiso, tekyetaaga ne kooti. Mu Japaani, South Korea yayigira ku Japaani bagamba nti ffe tetufaayo atukulembera, ayinza kuba mu China, naye sibusa abantu waffe, tujja musasula obulungi, tujja mulabirira obulungi kubanga akola mulimu gwaffe ffenna. Bw'aba alina kyakoze oyo gwe tukuba essasi. Wano kyenaayise cultural constraints mu kutandika okwata minisita nga abbye ssente anayajja okwogerera eri president abeera bishop agamba temukwata ku mwana wange kubanga ne charismatic leadership esobola okutunuulira ekituufu. Actually for me I think now it's not even charisma I'm looking for. Kubanga charisma dissipates. I don't want to go in English. Charisma can be strong when you don't understand what to do. Bw'otegeera eggwanga nga bwe liri n'ofuna civil servants, abakozi ba gavumenti b'osasula obulungi, b'olabirira obulungi, b'otendesa obulungi, kiraba bajja kukuweereza ekyetaagisa. Mubaamu ebizibu lwaki civil servants ebintu ebyo tebabikola. Kibeera politics zino eza accommodation zirina bwe zoonoona ebintu. Saagala ngende mu bingi naye bwe kiba nti ssebo gw'ofuuse president enkya okuba abantu kibooko osibe bano
tojja kufuga kubanga wano tube politics za accommodation sometimes zibreedinga incompetence. So olowooza nti mu buwangwa bwaffe nga bannayuganda tulina okugumiikiriza abantu ab'ekibogwe. 2015 nayimirira mu NRM nkujjukira bulungi ne bangoba ne bagamba ati CBS wano wajja muli bangi ate muli bangi laba gy'oba gy'owasiza munnange bireke kati gye nwasiza ne ideas ezange kikyako naye accommodation yeyonoona ebintu ebyo nenze kankubuulire ndowooza time is coming and it is soon. Generation y'abaana abaana nze kyente kiri nti ndaba tebalina, they are not anchored in history. Bw'oba ofunye mu parliament oba mu district abaana kati tebakyali mu byamabega byamawanga ebyeki, tujja kujjaamu a crop of leaders abagenda kukola ekyo. Emyaka 3 tubadde mu accommodation tubadde mu tugivuddemu tukyalimu naye nkuwulira obwo obusungu bwolina bangi ababulina lwaki kino ekintu oluguudo balukolera myezi 6 mu mawanga amalala ffe lwaki tulukolera emyaka 5 ate bwe luggwa mwezi gumu ne luddamu ebitundu no kankubule ndowooza nze ng'omusuubuzi nga private sector manyi ddala abaana be nali nyemployinga 10 years ago omusolo gwe nali nsasula 10 years ago n'ebyenkola olwaleero mubaddemu changes ennungi naye speed ekyali ntono. Ate kyova olaba ffe ngaabo nga nze private sector nvaayo okulaba nti bwe mba nsobodde okwongerako okunyingiza eggwanga ku 12 crops akange mba nkakoze. Webale ampuliriza ebyo byentandisa nabyo byengezaako okukola kiri nti also teri processed. Kati bw'ofuna enanansi oba avocado nga tozitadde ku temperature, avocado ezo bw'oziteeka ku temperature ennungi zimala emyezi 2 naye bw'ozikasukawo musana myezi 2 nga tayengedde. Yes, it can under 6 degrees it can take 52 days. So crops ezaffe si nnyonjo ate teziri processed to stay longer, kyobalaba ebbeeyi yaffe egenda wansi. Ate kyaba ngambye okukola nga nkikoze nate nenyongerako n'akalala nendaba nti kino ne bwaba nga takimanyi nenze nenkikola nenkiteekamu alipoota obwebuwabuzi. Ate obuwabuzi obulaba mu results kubanga kati benkola nabo balina trust nti kyetukolako tukitambuza obulungi. Produce Marketing Board ne Coffee Marketing Board ne America buli mwaka abantu miliyoni 7 bagenda ebweru ne bagiyita medical tourism. Bagenda kukola special medical procedures which cannot be done in the US. So naffe wano bwe tuba tutute obugenzi olanya tekiba nti mulaga eremebwa kubako a special case ekyaffe si special buli no. bakulu babeka bafiiridde mulago bibiri bojjukira mu myaka emitonotono bibiri ekisooka baddokita baffe tetubataddemu maanyi kubanga nze nasomera mu masomero amabi naye abasomesa abange bali balungi nengenda ku university. Abasawo baffe bwe tubateekamu amaanyi ne tubalabirira obulungi ekyo kigenda okukyusa nagana amalwaliro golaba. Ekyokubiri twatandika ne primary health care ne tugenda mu sub counties zi referrals ne tuzivaako. Kati primary health care tutegeeze nti tumanyi nti tegenda tuyambayoka weetaaga specialist beetaaga ebyoma biri kalimagezi bigula sente nyingi. Abasawo abalungi specialist bagula sente nyingi. Economy yo kati bweyongeramu billion 10 eza dola ojja kulaba nti kati n'emisaala nayo tusasula emirungi abasawo ne bakomaawo. So it is not that so endaba yeringa ya Karl Marx kasitotereze ebyenfuna ebirala bijja kuterera kubanga si oli waba ayina enfuna ennungi tajja kugenda ku office ya MP ng'amunoonyako akasente, tajja kukubira omuntu akalulu kubanga amuwadde sente. Kyetwandirwanye nnyoko si ani ali mu ntebe kiki ekikolebwa ffena ekituyamba nga Bannayuganda. Nkyalina emirimu gyenkola wulire ndi musuubuzi ate ndwananye okulaba nti tuyambe eggwanga lyaffe liddabulinge exports. Tuli ku 6 billion neetaaga tutuuke ku 12 billion. Sisobola kuba ewaffe tugamba okyalina mmere mu ngalo ate yesiwana naye n'oteekayo olugalo lwaki alabye
alabika kukyakola so sikwetaaga ntebe kuyita walala ate nze nvaayo kubanga oba olina just cause oba olina message oba oli appropriately consulted n'abantu bo n'ekibiina kyo ate nga Katonda akugambye gendo ki CBS FM